Abakungu ba gavumenti abagenyi ne bannayuganda mu biti ebyenjawulo bakungaanidde ku Boma Grounds mu disitulikiti y'Ekitugumu okujaguza emyaka 61 egy'ameefuga ga Uganda gatambulidde ku mulamu okugamba nti okukuumira eggwanga awamu nga ligenda mu maaso n'okunyweza ebiseera byaffe eby'omu maaso. Gyetabyeko n'abagenyi okuva emitala w'amayanja. President Museveni anokoddeyo amakubo agasiddwako essira okukulaakulanya eggwanga okuli n'okukwatirako banneekulira gyange kiyite private sector. You need to understand the importance of the private sector because it helps us to develop our country with little, without too much supervision, because these people work for themselves, but in the process they build our country. Ategeeza nti ebyetaagisa mu nkulaakulana omuli okuzimba enguudo, okubunyisa amasannyalaze, obutebenkevu, okuzimba obutale n'ebirala ebigasiza awamu abantu byonna gavumenti ebikozeeko. Because of the good road from the border with Sudan, Musingo, through Kitugumu here, through Gulu, all the way to Kampala, we can now get the simsim of Kitugumu in Kampala, and then from Kampala the people of Kitugumu can get what they need. The road is the link. Museveni agamba nti akatale k'ebirime bya Uganda kakyetaagisa, n'ategeeza nti Uganda efulumya amata liita obuwumbi 5 mu obukadde 4 wabula agatundibwa kuno gali liita 8 zokka. Kasooli ttani miliyoni 5 ze zirimibwa buli mwaka naye bannayuganda balyako ttani emu yokka, so nga bwe gutuuka ku ssukaali afulumizibwa ali ttani emitwalo 7 nga ttani emitwalo 32 yekka yanyiibwa bannayuganda. Among the important issues you should concentrate on is regional, economic and political integration. We, the wealth creators, need integration. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.